kati ng'obwala budda mu serefi nga bw'omanyi amalala kati ate ye Dologo yalengera nga buli mu serefi ye ng'akwatawo ekidomola ekijjudde in fact ekyabwe ekyabadde kigubye kye yaleseewo ng'akwata mazzi nga yeeyongerayo. Enfirimu egenda mu maaso. Buno bugenda okuva mu serefi, bugenda okuva mu serefi, amazzi nga Dologo agatutte, ng'amazzi Dologo agenze nago. Sewo Dologo yali muzibu. Ono yasitula ekidomola olw'obuweewufu n'ekigo n'agweri. Dologo ekyo nakyo n'aseka, osekerera na nnyini mazzi. Kidomola ne kyogera. Bali tebabbibwa. Kati nga wajja wayita eddakiika 2. Bali tebabbibwa. Kati Dologo ekidomola yakisiba busibi muguwa. Kuba kyayongera n'okwongera ku buzito. Enfirimu egenda maaso. Dologo yasika endomola agize yamugamba nziza gyonzijje mwebbisabisa nnyo. Ebyo gye biri. Waliwo abantu abateemolerwako. Kati agenda okisika awulira ng'asika ente. Dologo asika kumbe ekidomola kifuuseemu embuzi. Agenda otuuka emabega nga mbuzi esaba muddo. Embuzi yasaba ekisula. Dologo yatandikanga boda empya. Wuuyo seefu boda yennyini yatwala misinde gy'otalabangako. Kakati munange oluvannyuma tugenda okudda wano. Dologo akwate kuba ayitawo. Genda okujja ku ssomero. Ennaku ze ez'okusoma zaabanga ntono. Yalinga musajja wa mpaka nnyo. Kati nga tajja nga takonkone w'omusomesa. Be bano abakulu b'essomero. Mwambusha Johnny Bonni ng'atuuka. Bw'omutunulira olabanga omuntu omugezigezi omukulu. Ategeera ennyo era atunulanga bali eri bagenius. Naye bw'otandika obikula empapula z'obuwongo n'olyoka omanya ekituufu ky'oddiringa nakyo. Kati nga mugaaliwo omusango. Musango ki? Bado otisiza musomesa. Kade bamugamba case yali amanyi bamugamba y'abafu. Bamugaaliwo case to answer. Kadi aye baleese case ey'omufu. Obeera ku muzanyo mu kiseera naye katagala amazima. Yagambye otwale essimu ye ku muliro bw'ogikutte n'ogitwala mu kiyungu n'ogiteeka ku. Kati ng'amugamba ni maama oyo yaloopye dda wano n'agamba amagezi tuleka tukuwa mafu. Oweebwa otya essimu ey'okukyajingibwa ate gwe n'olyoka ogissa mu kiyungu n'ogikumira essigiri. Dologo tetwagala kuzibuzaabuza kusoma kuno. Kyoyogedde. Mulimu ebituufu. Ano ekyo kyo maama yakyogedde as I can say kyonna kyenyinza okwogera ku mbeera eyo. You don't have even to call that a case. It isn't a case at all. Kuba there is no dead body here. Oli maama buli lunaku we have to pay 500 for charging the phone. Watwala wakyama. As my brains were working properly, I decided to take another avenue so that we can save the 500 for sugar at the weekend. If you can save 500 for 7 days, that is a kilogram of sugar. Now, enakani yasazeewo n'engisa ku kyoto yangu ofuna omuliro. N'okukyusaamu engeri gy'okola ebintu byo kati nze kino nkubuulira.
kati ng'amugafuba nnyo omutwe gwe bwe bandebe ng'erimu birerya gezaako nnyo okussaamu amanda amalungi tikyakusaba osonyiwe amagezi tolinaamu gezayo teekamu amagezi amalungi n'ekirala kati ng'amusomesa nsaba kunsonyiwa ansonyiwe n'amaama muneetondereko ndabe nga maama ansaasira yakufuna olunaku nyinza okugenda ewaka nenjogera ne maama oba nja kumuyita ajje twogere naye kati ng'amugamba ku mbeera zo kisabika kuba tugenda kwogera ne maama wo musomesa sijja kukiddamu yeetonda nnyo Dologo era ng'alaga tagenda kuddamu embeera ze kuba bwe zityo kale mune nga wayita sabiiti nnamba nga salisa okulaba wayita sabiiti nnamba kale awo gye kali nga gyasinkana munywanyi we ate ngera akakuba gye katonyeemu kati emirimu mingi siba nkola kati ng'amugamba badde aludde omulaba kiki buzibu ki simanyi kyengenda kukola naye neddalu lyaffe lyetukolera ku ssomero lino katono linsuule mu buzibu tindako bakutute ku poliisi si ku poliisi nali awo ngenda ku luzzi ati nze mumanyi byange saagala kumenyeka ngenda nesanga bawala babiri bali awo n'ebidomola basenya amazzi gali awo bali mu lugambo nga sitwala ndomulaka maama agenda naye ngenda ogira nti maama aba akyasena amazzi okussa mu ntamu nga temuvaamu ttaka muli mwana nga muvaamu akafuufu supa bandi awo nga mpulira nzizayo gye wansi ekidomola kyayogera ne kigamba please mulimaka nziza gye wanjije dejerikani tokiti Dologo emboozi zo kati ngako maama kati ono ng'amugamba ni maama yampita nanga atondeetera bizibu nze atalina ade ejjembe etto mu nju otandika otya okundeetera emisamba wano kwata ekidomola okizze mu balogo sinywa mwenge kati aba akyakisika yakisikanga asika ekidomolo kitwala kyali kizitoa bulungi nnyo ekidomololera ekyo ekidomololera kyali kizitoa bulungi nnyo kati newankubadde obwongo bwali bwaje naye yafunamuko akalowoozo akatonotono efirimu egenda maaso kakati munnange waliwo omuteeya jjokonkona yingira komezawo paasi neyaziza webale kugikomyawo abaali beyazise paasi bagizizza yamanda osanga paasi ngaeyo ngaekola ku muluka mulamba Dologo agambye naawe gula ku bibyo talina gwatatawaanya Dologo nosaba buli kimu nosaba paasi kakati sebaakaana yakagamba gamba ku nnyoko naye ayigobeera ne paasi wasaba omunnyo musaba sukaali mweki kye musobola okwegulira ng'obwo omuto naye obwongo mwabuteekawa obutungulu ekibiriiti tugula kya wiiki kimala ennaku 3 kutusabiriza kusabiriza okwo Dologo omusajja muzibu nnyo efirimu egenda maaso How are you? We are all right, thank you, sir. Who can tell us the date today? Yes? kati ogenda okudda ku ssomero November 2018. Can we clap for her? Today mulimu abagezi we're going to look at olwaleero tugenda okusoma ku bika types ebika bya soil. Okay? ebika by'ettaka Soil do we have? tulina ebika by'ettaka bimeka 3 types of soil. We have 3 types of biri ebika by'ettaka 3 3 types. Who can tell us the type? ani ayinza otuwayo ekika ekisooka Yes. Clay soil, Clay soil, tulina clay soil ery'ebbumba sand soil, tulina sandy soil eryo lya musenyu and low. ne tuba ne loam soil eryo eririmwako emmere erigimu Which type of soil is the best for agriculture? ku bika by'ettaka ebimenyeddwa kiriwo ekirungi okulimako emmere loam soil kati Dologo ali mufaananyi obwembwentuge ali kuba bufaananyi embwentuge gwe Dologo what are you doing
tewali. Let me see, let me have a look. Okay, no kwetegereza. Akubya akafaananyi k'embwa entuge ng'amalibu gali kungulu. Okuba ekifaananyi ekyakabwa akabubuluutu. Ekifaananyi ekyakabwa akabubuluutu. I want in my office. Gwe nkwetaaga mu yafeesi yange. Biki by'otandise okukola wano? Efirimu egenda maaso. So nga twagala tumanye ludda wa gye bigwera ne sinema yaffe eno. Kaakati munnange oluvannyuma. Nange. Wangi mama Dolo. Ng'oyeeyeza. Naye kugezaako. Mwana muwala ayiiya nga bw'asoma. Kaakati no maama Dologo abadde azze omulaba babe nga banyumyanyumya mujjukira akimanyi mu mikwano gy'omutabani baasoma nabo omuwala ono asoma naye nnyo. Tugenda maaso. Era awo kale ono mukyala omwana ayiiya bw'atyo ate jjukira osoma singa nno n'owange bw'atyo Kale no maama Dologo yeewunya nnyo omwana ono w'obuwala. Kuba ennaku zino omuntu yenna bw'abanga obwongo si bukola ate oluusi kimala amaanyi eri omuntu aba amulaba naddala ku sayidi y'abaana ab'obuwala kubanga abawala bayingiwadde nnyo mu eno ensi kati bwe baba tebakola ojja kwesanga ng'obuvunaanyizibwa buba bungi nnyo eri abaami baba bawasizza ate nga n'obuvunaanyizibwa buba bumenya abaami. Nga bwagamba. Banno olugendo omwana omukulu oyo adda mu bunnya. Kati ng'amugamba singa ne mutabani wange yali alina amagezi ng'agago n'abanga bava ku ssomero ayeeya naye omwana amagezi g'alinawo ga dduulu. Omwana amagezi g'alinawo ga dduulu. Omwana yasookanga ne yeewaanawaana ne tulowooza ndi amagezi ganaabaawo. Kati ng'amugamba Dologo ye ne womubuulirira tatereera. Nkendi omwana takwata ne mu kibiina yasemba. Omwana yali alina amagezi yalabika nga anaasoma. Omwana yatandika kudda mu bitategeerekeka. Kalimu ono nga mbuuza naye omwana ogenda mukolera ki? Kubanga omuzadde oteekeddwa okuba nga oyiiya. Nange kennyini nambuluga. Abakazi beerwanyeeko. Kuba osanga omusajja ng'akubye empale ekikalu naye nga ebya atasobola kubaako kyatuukiriza kirala. Ekindeese kuwulira Dologo. Dologo. Kale yakoze ekikulu. Kati ng'amugamba Dologo yazzeemu n'akola ekinaaka ekirala. Munnange ngangera bino byengera olw'okuzula okunoonya akaseera katubeeza. Mukazi wattu agenze noonya muwogo. Maama ng'anyumya yadde agenze okola kandi afuna kyakulya. Ngenda okukyama ewaka ewaffe nga bw'omanyi. Kati muwogo yadde yamufunye. Ng'oyena bidomola. Ng'atandika kuwaata. Ng'awaata muwogo bafumbe bali eryeko. Yatabuse mutwe. Kye nalowoozezza. Nengamba omwana wange ono ebintu by'akola line fujjo. Sirya. Kati ng'amugamba ku luno Dologo kye yaleese kyadde ekitaamu nnyo. Kati ng'amubuuza kyadde ekitaamu kitya. Kubanga effujjo lyakola. Kati ng'agamba kaabe nga mu bino byonna effujjo lyajjatambula buli wamu ng'akola effujjo alabika eryaleese obuzibu obwo. Kirabika we yatutte ekidomola ky'abandi n'alyoka afuniramu ejjembe ly'otalabanga. Kakona dansa amenyeka yambuka ki. Kati namugambye kwate ekkubo zeeyo endomolola naye mukuzzayo endomola. Endomola obadde agisikanga egenda. Ekidomola kyasoose kuvaamu ttaka. Ne ŋŋamba nti omwana ekidomola kyaleese ettaka lino mwavuddemu ettaka. Naye yennyini byakola. Kyabadde ebikolwa by'omwana ono oba bulijjo eddogo baaloga mu luge. Naye bankyali awo. Semberera ekidomola. Omwana kirayika baaloga mu luge. Yabafu. Kino ekidomola. Ekidomola kuba maama yagenze n'okyetegereza nga si kyekituufu ekyawaka. Bulijjo ekitwalibwa ku luzzi okuleeta amazzi. Maama okwogera ekyo sinakimala na mukama kidomola si kyekyaffe. Ekidomola. We yategeredde nti ekidomola si kyabwe nga kivaamu enfuufu.
Mama. Ate kyadde kitukula nnyo kuba ekyaffe tutera kyoza luvannyuma lwa mwezi. Wetwagwiridde eddalu. Oba onyumya bunyumya mboozi. Nkugambe kompresa si eyangubye sirina akatuli ku mugongo. Nale sinwedde nga ntegeera. Emboozi ya Dologo tekoma. Kaakano omukulu yamuyita. Ye mwambusha John Bonne, mwambusha Bonne. Kali ng'amugangezeza kuleka ni nkuteeka amagezi mu mutwe. Naye amagezi gaganya okuyengera. Lwaki oganya okukyuka? Ngenda kukyusa. Buli kaseera weeyisa bulala. Kono ninja kukyusa kwendi. Nkweni kankomewo. Muntu waawa gwe babuulirira obwongo nga tebukyuka. Muntu waawa gwe babuulirira obwongo nga tebukyuka. Kani gangasaawo engalo zo. Gamugasaawo engalo. Amagezi wagalekawa. Wagano kyuka. Kumbe waliwo ekintu ekijjanga ekirooto. N'oloota nga kale olonzeemu akanaana ate okuba okugugumuka okuzuukuka ng'akubanja ebbiri yakonkona ng'olina osasula. Kati ali mu kuvuga bunyonyi. Ali mu kuvuga bunyonyi. Alina simayiro ey'ekintu ekitegeevu kati agenda olengera maama yeebase. Talina kyalowooza kukola nga kiwa omuntu emirembe baasi. Buli kyalowooza okukola mwana wa ddalu nnyo kwega kasitaani kaamuyingira. Kati nga takoleza ekipaapye. Ng'agakumamu. Maama. Ng'aleetera maama ng'amussa ku mudomo. Nga kidduka. Laba effujjo kirikoze ne ku nnyina ekyana ekitalina mpisa. Tekirina mpisa wadde. Mama Dolo. Ngejala ennuma tewalifumbye temwafumbye. Kati ono yakwate kubo n'asooka ajja. Omumayi twafunyeyo nasasa na busake. Kaakati nno enjala emuli bubi. Twafumbe naye Omanyi omuntu buli w'ogenda okukyala ate osuubira gy'ogenza okukyala okuba ne munaye bakuwaayo ekyokulya. Mama Dolo kyokka tewali yadde kasigaddemu yadde. Naye tolina kamere nga ndebi maama Dolo gundi. obumonde bwadde nga busatu. Nafunye emimonde mitono munnange mwana wange. Ekyokulya nkobaza ngoma. Akokulya ate muganda agabe kasukka omuliro biba bigenze sola kumma kyakulya naawe. Efirimu egenda mu maaso. Ono yalaba nga anaateekeddwa okukyaluka. Waawe okyala awatali kyakulya n'obeera awo. Oba olina kweyongerayo bweyongezi. Mukazi wattu ng'akwata ekkuba abe ng'aliraba eryamuleese. Egenda maaso efirimu yaffe emanyikiddwa nga Dologo okuva mu Emmys Production. Nakutegeezezza mwena bawagira ebina Uganda tubaagala nnyo. Naye kati okusinziira ku mbeera eriwo bannange tulina okubanga ebina Uganda bino tuwagira. Dologo! Naye togula kina Uganda kissa mu dduuka lyo nga tekirina security device. I'm coming. Efirimu egenda mu maaso. Katono kutulina. Omanyi abo abagunirira. Singa serious. Baabo. Saawa ya kyamisana. Kakano emimonde gibaddewo emitokose. Kyokka oli tamuwadde kamere. Kabadde katono. Banne waliwo yala we zikuba n'olabanga ne kulina tosobola gabana nako na munno. Kakati eyasiibudde mbw agenze. Kumbi teyagenze. Manyi abantu beefuula mikwano gyo naye nga si mikwano gyo. Kati nga tadda. Kati agenda obawulira bali mu nju banyumya Dologo ne nnyina.
kyokka bulijjo beefuula mikwano gye mba mwagala nnyo tebasaladde omuli akaakamere. Kimanyi nti John agenze mu State House? Kati ngono tajjayo emboozi Dologo. Mbujjo yagenze mu maka g'obwa pulezidenti. Ng'ogenze kukola ki? Wagenze wa pulezidenti nnyo. Olimba ogamba nti